mukwano gono sagala ani bigambo binjagala tubiplaying obiwulire ani Kenzo si musanyu kucha ku nsonga eyabaddeyo nga baperforming egundi emisana yonna abantu ne batandika okubuuza aliwa nga tetumulaba ku press conference abantu ne batakulaba. What happened? What were for starters? First and foremost, I was paid to perform. Okay. I wasn't paid to do those things. Sent agreement here performing. My contract here, that's how specific you are. They wanted me to be there, of course, Moebio Ali and all that. But nalabanga waliwo embeera zigyendewoza nti ali ntuufu in terms of those are, let me organizer. Tuyinza kuŋŋamba nti oli bamupangisiriza kubanga tali performinga ffenna Damandi Beni bani naye ffenna abeba maki nti oli abeera mu Beni nakyo tulina omususu amaka ensuso naye ate tetulina ate kuteekawo nnyo mbeera etali kituufu naffe tuli bantu tukanoga naye oliwe kubanga Damandi talina nnyonyi naye bagimupangisiriza bano bennyini oyogera ku helicopter oba eri private jet bagimupangisiriza abeena abaffe ate kati ayinza ogiteeka mu sente ze kitegeeza bagimupangisiriza okitegeera ne bavaawo ne batuuka awo ffe baatuwaza amafuta ye ne bamufunira helicopter n'amala okukola lihaso n'alinnya nadda ate nsimanyi n'akola bikisa nga balinga abalumya omanyi n'obeera awo mujjawo ne ba biringa ebyobujja biringa ebyekirya biringa ebyokulumya biri omuntu omu asobola okugamba nti biina kye byali awo watyanga ye kyeyas wali otegeseko ku bayimbi kyeya process mbadde njagala tugitemete omuyimbi omugwirwa abamugwirwa agira ku condition ye president wa Nigina wavaano ng'agenda Chad ababulya biki byayagala bwavaano ng'agenda Turkey ababulya biki byayagala Kadamu Platinum nga ye alina bye byayagala nga ye ffenna byetutamanya ne byatamanya contract ye close kye zirimu buli muntu yagenza ku share buli muntu yabadde ne contract ne package ye yasaba tosobola kugamba nti omuntu avuze Tanzania ogenda mu mpisa y'emu n'omuntu ali e Uganda omuntu avudde Rwanda agenda muyisa mu mpisa y'emu president wa Nigina aba avudde ono ng'agenze Rwanda gye bamuyisaamu ye yatambulira mu business class by the way president wa Nigina ogulaba buli show zonna gy'atasinga okukuba tatambula mu economy business class kiba kitegeeza ye kiyateekawo nga ye so wayogera waatyo aba yeerabidde mangu we yalina oluyimba lwebeta Sitarosi ng'atambula mawanga n'abeeyo baali bacomplaininga waki baleeta Kenzo wano twatandise okufaanana ng'abantu b'ekaseese wetwakola the Road to Red Kenzo Festival abantu b'ekaseese bagamba ki Kenzo ekaka yali ku kipande naffe mututeekeko eno waffe okitegeera naye ng'ate omusajja alina concept ye egamba the Road to Red Kenzo kubanga Uganda eri free osobola okuyimba ekaseese ng'oli wekaweka notaddeko omuntu mwe muteeka ligaana kati wayogera statement bwezo abatandise okufaanana abantu b'ekaseese abaaluwa ababundi bujjo abambaale aboogera ebintu ebyo teffe tuli bayimbi ba wano onotuteeka ku posta lwampaka oba kiki oba tulina oluyimba oba tetulina oluyimba tuteekeko ekitajja oluyimba likuteerera okuteeka ku posta amaanyi go gakuleetera okuba nti nowanga oli mu Uganda nobagamba munange oba mwagala nnyimbe wammwe njagala private jet bajja gikuwa njagala njaku for example bwamuwa obuvunaanyizibwa obwokubeera nti ye president alina sho zeyasazaamu gavumenti nekola ki nemuliyirira esente zakoze ki ziyafiirwa eri ebyo nga bitabyogerako ene mutuufu mu ngeri emu obendera because Diamond Platinum yakisusiza nnyo yalaze nti abayimbi ba Uganda balinga ng'abatayimba yakisusiza atya kuba ne Kenzo akyogerako tutandikire ku kino Kenzo complaining agamba bona okugenda gye babadde bagenda eri ku kofi obutali wadde omuti gw'emmwanyi bo baavugawo mmotoka mu contract ya Kenzo bamutuukirira abasajja bano yabagambako mbona yayagala nnyonyi
ate kubanga teyabagamba abakwogera nti ayagala nyonyi emujje wano enkajjansi emutwale gye bali bandi badde bakikola because value for money matters. Ate ani togera ku Diamond Platinum ne The Ben ayinza okuba nga avudde Rwanda oba mu Europe oba UK oba yavudde mu US whatever case it is. Diamond Platinum yavudde ayinza okuba yavudde Tanzania oba yavudde wa ng'azze kola ki naye ekinnuma byonna ekinnuma nti concept ni yabadde about what Maria Gansimbi what value yagasse ku coffee esente ze bayinoonye senga baziguliddemu endokwa z'emmwanyi ne bazigabira abantu abalina amataka for the future purpose nti kwongera kwetegereza mu esente ze bayinoonye azinza okuba nga zisuka ne miliyoni 3 Diamond yakafunye miliyoni 7.5 akitegeera nezo zirimu emiti emeka webanga kitufu nga yazifunye yegiringa emitwalo ng'ebiri kiba kitegeeza emitwalo 2 yatirite yabasedde kwanga renje emitwalo 2 Diamond Platinum yagivaako ate kubanga either Muhanji we yaddamu leeta yamugambye nti tugenda kubanga Diamond Platinum akkiriza nnyo Muhanji engeri gyamuteekeka nnyo ate kubanga yamukodde ku discount ne Diamond Platinum ateeka emitwalo 7 ku 10 okitegeera naye wamwadde miliyoni 7.5 akindetera okuba nti either miliyoni 7.5 Diamond Platinum zatutte omu wow naimde dakika 15 zasene mekeza dola emtoro 10 jirimu meka milioni 3 emtoro 10 jirimu milioni ngapi 3 nezigwamu kiba kitegeeza mitwalo 25 yayimbidde alina okubanga ali awo omuntu omu nenga kwabaddeko abayimbi abalala Maria Gansimbi just ekigendererwa kya sheno kyabadde kyaki mukulabako accountability balina sente nyingi gye balina okuspendinga nenanyini kintu ekyo project yalina sente so bakola ebintu okukola accountability nga financial yazigwako balanyisa sente okuva ku account tikyabaddewo nagamba mu Uganda mulimu omuze mulimu aba Nigeria abawuza sente nakola ekivu naleeta mu Nigeria nakola natafuna abantu nenkera nagenda mu banka na banka ya milioni $2 nabagamba yazije mu show banka eyala kuna source of wazijewa so wala abantu bakola money laundering mu bivulu mu Uganda mwebali ba Nigeria ba Eritrea bazungu kati abo bonna bakoze ekintu ekyo just badi bali mukulwanyisa sente kenza agamba omukulu ono Diamond yabamanyidde nnyo akatijjo kabadde kanji nga bafa nnyo ku ye because is a brand ate is a star Diamond Platinum so amuteka ku minzani yemu ne Eddie Kenzo sister Kenzo star naye yava ku eri ku local ku international nadda kati ku local star nti Kenzo all time yatuuka nga ne Diamond Platinum naye amutya because ekyenjawo ekiro ku Eddie Kenzo ne Diamond Platinum nti Eddie Kenzo alina oluyimba nga standinga yekka Diamond Platinum alina collabos internationally zeziri mu katale kati ya Diamond Platinum walanda nnyo okufunayo oluyimba nga lulwe luhitingeku nga olaba zisitarosi Kenzo ye alina oluyimba olwo global olwakuba global naye kati weyatuuka ekisa nayingira okuba nti ayaga kutereza music industry akatale natiko kukavaamu mpola era takyalina pressure eri okugwanga njaga kuhitinga njaga kubera ku stage enene yakikola byaggwa katafokasinga kutereza legacy ye agambe nti no bannange naleko mu industry nakola ABCD ali mukulwana kutereza ndongo ebere mu mateeka nga n'omuyimbi omukadde naye yafa abazzukulu basobola kulya ku ndongo eyo kyasasula nti bakisoboka mu Uganda muno nga weeri kubanga abali mu system bebatwala sente zakola backtunes abayimbi bebazirya ate benyininyini ate bebawa obuyinza ono okutereza okitegeera so biri tricky bisoboka naye bijja kutwala obudde okusoboka because era still nga omanyi nti President Museveni tasobola kukkiriza mu ddongo alina sente kubanga atya kufunayo Bobi Wine omulala omusumbuwa oba okusumbuwa abazzukulu be okusumbuwa mutabani we okitegeera kati omuntu atya okufunayo Bobi Wine omulala tomusuubirayo kukkiriza nti okulujoyitinga nti endongo ebere weeti eberemu amajja nga noba toyimbye noba oyimbye ojja kufuna amajja kijja kubeera kizibu naye kati tunaye wajje kinaggwera bituufu kubanga ali loko kati
takyali international artist nga luli kuloko artist afaanana nga nkwadde example ey'abayimbi b'ekasese Eddie Kenzo yagenda okutwalayo show bagamba waki Eddie Kenzo ali ku posta yekka lwaki ffe abayimbi b'ekasese totufaako kati yafuse local artist alwanirira okufuna ekyenkanyi n'omuyimbi ali international ekitasoboka mu contract eno we baatuukirira Kenzo mbadde mayi yasaba ye kyawuliramu emirembe kisoboka kubanga Eddie Kenzo ayina price tag za mirundi 2 waliwo baide za mirundi ng'esatu price tag gyatwala ku mukolo ndala price tag gyatwala mu kivulo ndala price tag gyatwala mu international ndala baide wenya ne price tag gyatwala ku masomero ndala tuzimenye price tag ya masomero ndala price tag ya corporate gigs ndala price tag ya international ndala price tag y'ebivulo ndala ze price tag nya ne price tag ezenya Eddie Kenzo yazibudgetingira mu ngeri y'enjawulo price tag y'emikolo ng'oyagala Eddie Kenzo ne big talent ndala price tag ng'agenda kuyimba CD ndala price tag ng'agenda kuyimba live ndala okitegeera waliwo contract gyafuna Canada n'afuna emitwalo nga $4 aga weyatwala nga bamuwadde okutraveling e Canada eyo yagenda price tag n'abakubi ba bande bonna ne ba ghetto kids bonna e price tag ali ndala era omuntu ali eyo nga muyimbi wa Canada yandigabe ne waaki ono bamususuzza nnyo omukolera bino byonna bamuwadde ayitambulidde mu business class abantu be bonna wakyajja n'okuyimba ne ye price tag ye setukize tugane nti ayinza oba yakyogedde politically musically kimutunde because Diamond Platnumz yadda agera kubika internet kati Eddie Kenzo omulaba naye afeaturinga ye propaganda ali mu industry nti buli wabeerawo segment ng'oli muyimbi n'oteginyigiramu wekanga ogifiiriddemu ono yabakubyemu nnyo challenge okulaba okususuta kwe eva Diamond Platnumz wava mu Uganda alekawo ayina ekintu kyalekawo ekiraga nti avuddeko mu Uganda kuba ne yabaddewo abayimbi ababaddeko tiyaboogedde nako yogedde wuuli era yabadde Rwanda Chameleone mpozi n'Azizi eva be bayimbi baabo ne Eddie Kenzo so amwogerako nnyo because Eddie Kenzo ali competitor we kati Chameleone amwogerako because ye legendary Azizi amwogerako because zali yanyumiranga nnyo akayimba ka 15 so okuyimba business omuntu ali mu katadeko golaba ali mu katale kekamu koolina so amwogera kikinga ebyobufuzi omuntu akubasimbyeko tosobola kugenda makya muwa kazindalo kuba campaign ng'onawe okola campaign yemu osegera omulekera akola bibyo naye n'okola bibyo oba nekyo kyabalumye abembi bali complicated bali funny gwe kyoba omanya bali funny ate omumbi agenda okukola ekintu ng'alina message yakyo message ya Kenzo yadagala butaala kati tumwogerako mbuye ensonga lwaki ne Chameleone yasazaamu oba yali alina okuyimbako olabanga tebitegeerekeka balimba Chameleone wala musinga kati okusaazi n'okwagala ssente yalina ensonga ki yasazaamu yali talimutegera kubeera mu Uganda nga yakwatadde emirimu Kenzo waavayo n'agamba Diamond sente ze baamuwa nnyingi yazzeeko emabega n'akubamu ttooki ze bawa federation mubuuzebuuze kati nga tulina kutuuka kuza federation mubuuze sente ze baamuwanga ng'alina olimba sitalosi mu nsi ze yayimbanga yazirowoozangako sente ze ba Diamond Platnumz nyingi ebyaddala nyingi tezabadde na mugaso waki bazimuwa nga tulina abantu abalina amataka ne tebalina ndoka za mmwanyi tulina abantu abalina ettaka ne tebalina ntandikwa yagula ddagala yagula bintu basobola kwanikako mmwanyi okitegeera kyokka ng'ogamba nti oyagala kupromotinga mmwanyi oyagala kuyigiza abantu oyagala kutunda mmwanyi mu Uganda naye ng'ate gy'ogitunda teriiyo giwagiteeka teriiyo waliyo mata n'amatooke naye gyeri tutaddeyo na misomo gisobola kusomesa abantu kusimba mmwanyi kukungula mmwanyi ntuufu egenda katale k'ensi yonna ng'okutta essente oziwadde Diamond Platnumz zonna ezandiyambye abalimi abasukka mu 7 mu Uganda ng'oziwadde omuyimbi ogwo azikutta azitutte mu nsi ye gyebayita Tanzania yes Pan Africa it's okay okubeera nti mu East Africa but ever mu bulamu bw'ensi home is the best mu Uganda no kizibu nnyo okufuna omuyimbi agenda e Tanzania okuyimba ensangi zino era oba batuniramu kuliko Chameleone ne president wa Nigeria
tekuliko mulala nera oba otunina abayimbi abava Tanzania okujja okuyimba mu Uganda ali ogwo olusi babiri olusi basatu Diamond Platinum Harmonize ne Gucci wataba Gucci Rayvanny balinganga bana Tanzania waliyo Tanzania Kenya batono Rwanda banji abavaayo ninafa abantu abayimbi abavana ogenda okuyimba Rwanda banji okusinga atako abayimbe wa Tanzania nti Rwanda batwala bona babitusi bani bote basosola Tanzania bama kuyimba oyina luyimba ki oyimba Luswahili olimba lwakubako global lwakubako international wata luliyo tosobola kuyimbayo Kenzo wabaso odo complaininga kati wana mutwala Tanzania uwono tutagire muve Tanzania kizibu asoka complaininga kusene zebamuwa eza federation zakola ki kadem asoka complaininga esene zebamuwa eza federation zakola ki era complaining ku sente z'omuwo omusolo zibabasasulira okusula ku hoteli gye baasulanga nga beedaganga ezo was complaining nga awulira simuluma nnyo ajjukiremu ku sente ze baayinoona ez'omuwo omusolo zaaki za egattako ki beeyimbira ng'abayimbi to celebrating a good moment speak about what zaaki ezo ogwo mutolo gwa dola kale mitwalo 5 yiso okola studio e Masaka eyamba abayimbi be Masaka okukodinga oluyimba olungi ne video ennungi emitwalo egyo ngati naawe oli mukufuna sente za muwa musolo mu kumenya amateeka kwate zimba tezita proper channel entuufu ya federation tunatero tukatulima kati wa mwaka tena kyegaseeko just federation bagikola Maria Gansimbi balirawo sente zaabwe okutali musango w'abagezi ensi omusiru ebyomusiru omugezi yalya yawo kitiwe kiri Kenzo onansonyi okubeza Kenzo kubanja gala statements zeyogedde zigwewo agamba neddiiru eno etajagala lwakuba bana bamutuukirira mbo bakwano ba mukazi we naye era kisoboka by the end of the day bwata aga kintu kyakira kyakikola wachi yakikola kyoga mukazi we kati nako zile kati manager wa brand ye kese kwekwasa bwekwasa kati yandigenze nayimbira bwerere kale nandi mukubakano ba mukazi we ayimbire bwerere ese ndazibaddize oba bana Uganda kasaba atanso complaininga ku miliyoni 7.5 nalabira ddala nga no abayimbi abayimbyemu basobola bateeka mutu ne bagana sente z'omuwo musolo mwonna ne muzirya kati yali mu kyejja mwalaga mbonange nafuna kitono era nkomplaininga atuleke twakkiriza ali sente zaabwe ne time ejja kutuuka zijja kuddayo mu mikono gyayo emituufu bantu bannya babonyagula ebintu by'abantu ku mulembe gwa Amini niyo batuuka ekisande babitunda sente zikuyamba okweja kukyakalamu kulaga nti ovuga emmotoka erire test ya bulletproof biki but end of the day Katonda si musiru alina ensonga ki Katonda Kenzo amutadde awo waali kisegera tumuleka ali esente ze kyo tumufula nnyo topic tulina ebizibu binnyo mu industry tulina okutunuulira tumuleka ali esente ze ne mukazi we n'abaana be ne bagurupu ye ne baani but end of the day abantu amazima bagalaba tugende ku nsonga ya Koffi ono kiina kyekigattako ku Uganda nomuna Uganda omulimu gwe mwanyi tekina kyagattako kyandibadde kigattako nga Koffi bamutadde concert bagitadde abantu bamaze basomesa then ne bawa entertainment kitegera nga bamaze bawa endokwa bamaze bawa eddagala bamaze bawa ebintu ebifuuyirira bamaze bawa kubanga egundi esente balina zigula tractor ngaana oba nga 10 zibalinoneddeeyo ngosoziwa nga twayula ekyali mu kkola eri ewaabwe nti twayula ali mugabira abantu tractors bayambako okulima emmwanyi okulima kokowa okulima ki naye wano baziwaate ki bayimbi naye omulimi tebamufaako so tubaleke bali esente zaabwe wetirifuna president omutuufu alumirirwa ensi ye nga talumira ba individual tujja kufuna obwenkanya ekyuma gye kiri eyo balimi bamwanyi si bamwanyi wavayo mata na matooke baligezako bayigiza kulima mwanyi ne mwanyi nayo yamputtu tumalaga girimalima ebalanye Masaka neno
Kasese Mbale yeyo etyo naye mwanya sinsiru waliwo ensonga kyagantuka mama Katonda ngagaba obugagga mu bitundu mu Buganda yabawa ettooke n'emmwanyi n'akwata amaleewa n'agateeka awantu n'akwata kasooli muwogo n'amuteeka awantu okitegera ayina ensonga ki ettaka amataka agamu tegasobola kulimirako bintu ebimu ne kati omuntu alima emmwanyi embaale ayiribo baba bagamba teeka zirina kebebweri yensi yaffe gye tulimu ogenda kuvuga emmwanyi ova embaale yensi yaffe gye tulimu paka embala wetunaafuna president agatta Uganda yonna atasosolamu nti buli development nja gitwala mu kitundu kyange kyempangaaliramu okitegeera ajja tugatta ffenna mu Buganda tewabadde ettaka eri already biased mukala akawedde mu Buganda bamukuba bamulaga tebamwetaaga naye alina okukola ebintu ebiraga nti nange mutaneetaaga nange sibeetaaga nja kukwata ebyammwe bibayiteko bigende waffe gye tuli Kasani kusaasira complaining ye mulugunya agamba ye president advisor naye tebamuyisaamu amaaso akoledde gavumenti ebintu bino Museveni amukoledde naye talina kyafunye okujjako enkokola naye abantu bali serious abantu bali serious sandi yagadde kwogera nnyo ku mama Catherine kwa namulabye alumbyeko ne mama Fina yamusuubiza milioni 10 mu bbaasa mwalimu milioni 1 gwalabyeko ye mwana lugero lwa Muganda gwalabyeko ye mwana ate emu esinga 0 State House ekuwa respect nga wewadde respect bw'okola ebintu ebigirabisa naye ekwejjako bakwadde ssente okedde ku makya ozitadde mu mmotoka yo okutte video ne mukuduulira abantu ozikutte enkya osuyanta president agera kuddamu akulabe kyekimu omanyi abantu abafuna sente za president Museveni abasirika wekye naye bakwadde ssente ozikutte mu video egoyinza evayiro etuuse ne kuya zikuwadde osoyasozi kuddamu nezikuwa bali abantu betwogerako bantu baagala nnyo privacy yaabwe nti wakuwa nti kilo 10 ez'emitwalo 5 zitwale waka kolamu byokola zidde mu system gwe bakwadde ssente oli mukuduulira abantu okutte video olerere oyogedde ebigambo bingi tosobola kuddamu bakutwala ng'omuntu ajokinga eyakalaba gwe olaba president wa Nigine engeri gye bamukutwalamu bamutwala ng'omuntu w'amakulu gye bali n'abalala bangi nnyo batwala ng'ab'amakulu weyise w'amakulu ojja kutwalibwa w'amakulu bweyise okubeera cheap ojja kutwalibwa nga cheap ne president ojja mugwikiriza bugwikiriza nga toli ku appointment era aga nti jangu nkuwadde appointment yita mugundi era agikumme ate yiga okuzzaayo bw'okuba milioni 5 abakututte baweeko niggwe ate weyaga zona zino ziri omuntu ogwo ne bw'otutte ate nabo ate obala yazaama kwegaba kasenkusasande byogeddeko kwamuwa ekitiibwa tumuleke